yatugamba kasitoba kuba n'owulira nga basansabaga omanya w'okutte weewo tojjaamu bazzeeko buzza yewe yatugamba okitegera nze vidiyo yange tewemula sityoboola naye nzibu ya kwedifendinga lwaki nze nkukubira ku kinyusi kwennyini nabagamba when I hit hard ate nze sikola propaganda nedda nze nkola vidiyo ng'eriko ne evidence okitegera ng'eriko evidence Winikiza kino Wini byanyuma sikiyabadde adifendinga kino sikiyabadde adifendinga okitegera kiki wabadde olina okukola nze mbanga nabadde nnimba wabadde olina okukwata statement za Winikiza ze yakoze ku BBC n'oziteeka ku page yo naye kakati ate olabisanze ate n'okozesa disrespecting caption you disrespected me okitegera ekintu kino honorable you disrespect me however much I give you respect kubanga mwasobola okutusiriwaza emyaka 2 nga Museveni waafuga that you deserve a respect for that kyovola banze sikuvolera sigenda kuvola mu video yange nezinaddako zonna okitegera ekintu kino kuba kyotinkudde tokimanyi but just watch the space then ngenda kulekera mu at least akensuso nti at least wagenze kukomu kuba commenters nga gama sibuli omuntu adeserving okumuddamu wamuzeemu kino siwe kiri nti ono omwana ayina emitwalo 9 okitegera gyalina jo yetaaga okumuwa matu nkwebaza ku lwekyo kubanga kuliko kunena abayita ba big tiktokers era abayita ba revolutionaries mbe bagitegeerera bayina followers emitwalo 5 bayina emitwalo 3 bayina emitwalo 2 n'abalala bali mu bukadde okitegera naye eno namba yange gye mwasinze okufaako ya 69 siwe kiri yeah that is me okitegera when I hit hard atenze ndi muzibu wa kwedifendinga ko lwaki nina evidence so gwe nawe nanzanyirako am a big deal kati njagala nkukwatire ku fake opposition eya Winikiza ne banne Winikiza let us see how you're going to defend yourself from me katulabe ngeri gye mugenda okwedifendinga kunze kwa mumaze emyaka 2 nga mutusiriwaza mulowooza tugenda kubeera ku ekintu kyekimu zino sente Donald Trump azisibye zo however much Winnie Byanyima tried to explain yagezezaako explaining nanyonyola Donald Trump azisibye then njagala olete evidence nti nabadde nnimba jobo oleta oshegera omanya abantu bano batebagira batuzanya ebyekisiwa badenga batusiriwaza batuzanya politics of deception batusiriwaza tibasiriwaza abantu nga Museveni waafuga mpuga ne tumugamba wabbye oshegera wabbe ebitano nagamba abo banzijonkera bete mama ganzi basimanyi bakemettererwa emmeme ne boogera empayi zonna n'abyogera be bano ba Winikiza ne opposition yabwe baddengawo kakati essaawa eno bali mu stage 3 ey'okutusiriwaza batya Museveni we yazimba faked democracy yagiteeka mu mitendera okitegera ekintu ekyo yagiteeka mu mitendera atya ayinako level 1 level 2 level 3 okusobola okutuukiriza Bahima Century Dynasty agenda zaabwe eno article 14 gitunulire wano Bahima Century Dynasty en amendment bayina 50 ya master plan balabanga bannayuganda tuli basiru nnyo basobola tufuga n'emyaka 10 baleeta Besigye era mu article 14 bakugamba nti Besigye teri muntu n'omu alina Musa Pesinga essaawa eno his excellence Kyagulanyi ya beatinga odds naye kati ali ku level 3 ko bamutayiriza kwe baagala bamufunzize fe bannayuganda unless nga tukkiriza mission z'abano zigenda kuyitamu ezaba Winikiza n'ekibinja kye lwaki nkugamba kino tunula wano bano bali bameka kuno kuliko Besigye kuliko Winikiza kuliko Guligole Mugisha muntu kuliko ne Birigwa sibe bali ku kitebe nga beyongeddwako Lukwago sibe bali ku kitebe then mugamenze guno bali bakunganya mikono kutwala Museveni mu ICC olwokutta abantu be Kasese kye kyatuka ku guno omusango Winikiza what happened to this case kubanga tulaba nti abantu be Kasese partial freedom bagifunanga his excellence Kyagulanyi amaze okujja erweru nalyoka kubwa sanction siwe kiri mu musango gwa mweche kyagutuukako gwakona yewe gwakona lwaki temwakomawo kunnyonnyola bannansi ne mbagamba tibannange muntu egatteko tulwanirire eddembe ly'abana abantu beekaseese kale nze ndi ku childish okwabuza what kind of childish ignorance this is munange ekyo wanzivoddemu naye gye tunaagendereyo mu maaso ojja kakasa nti si childish ojja kakasa nti ono omwana byayogera birimu ensa just watch me ukitegera ku level 1 kwe bakutayiriza nti senga oba osituse wenna nga politician owakabi bakuterawo akabinja wakalina okukakanyizawo politics wo naye senga oba suppressing anoyita ku level 1 babeera bakulinze ku level 2 level 2 ba members abali ku level 2 be bani abeera bakutayiza okukuba amafumu n'amaggwa okulaba ntoyitawo 1 Mathias Mpuuga kwali kuliko Charles Peter Mayiga Emmengo kwali
kuliko Medali Lwega Segona kwali ku level 2 kuliko Muhammad Nsereko kwali oshegera kulikani ku level 2 kuliko mula kuliko Ken Luchamzi nono kuchiringa na ba big boys na isi kwali kweyo level 2 si kwali oshegera wano bayino kuta political career yo bwachi nese mujunganda kwali ku level 2 ndi wowe ise ku level 1 noja ku parliament level kwa eno level 1 ekolera ku council levels kwekolera ku council ne kubito ebya districts kwekolera ku level 1 then level 2 ye parliamentary level kati political career baba ino jinyigiriza waneno mti ogenda mu parliament eri ogenda kusanga yaga amanya genkumenyedde gaje gali mu parliament era bakusomera zidiru ezenjawulo basobola okutta political career yo nokuteeka mu nkwawa z'abantu abeeyita ba elites oba senior politician okitegeera ekintu ekyo ku level 2 His Excellency Kyagulanyi Nsereko yali amusomera diru okumutwala ewa Museveni ku level 2 kuliko ne Frank Gashumba naye mbadde mwerabidde okumbagamba okitegeera kuliko ne Frank Gashumba ku level 2 okitegeera ekintu ekyo nkugambye no parliamentary front sako ne ku media houses nga webwina support basoka ne bakuwa coverage ey'amaanyi nnyo then bamala ne bakulinnyako ne bakutwali wa Museveni ne batta political career yo kweno level kwe battira Hussein Kyanjo okitegeera ekintu kino kuba n'abantu batta n'ekyenjolekedde nze nabagamba nze n'obulamu si kyeguya okitegeera come what may nze kye nabagamba ekintu kimu president wange kasitanziikako period okitegeera ku level 2 kwe bakutayiriza then sengo obasuka ku level 2 bakulinda ku level 3 bani abakola level 3 ku level 3 kuliko Kizza Besigye kwali kuliko Wasu Abirigwa kwali ku level 3 kuliko Nobert Mao ku level 3 kwali kuliko Akena kwali ku level 3 oshegera ku level 3 kuliko Grigore Mugisha Muntu kwali these are party leaders nti wona asuka wanena at least ojafuna political party emu joyingira okusobola okuwipinga political career yo ogenda jizimbira mu political party yensonga lwaki Anas Kalisa gwe bawo obutwa yagamba nyo His Excellency Kyagulanyi nti wanaba nasobola okuwangula abasajja bano aitalina kwegata mu political parties ezo ne UN ne NURDP political party eno gye twakyusa ne tufuula National Unity Platform okitegeera ne tufuula National Unity Platform yali yabwe Museveni yateekawo political parties ezo nga yaziteekawo kulinya kaluya z'abantu nti olina okujja at least bantu bakunyigire mu political party His Excellency Kyagulanyi n'agisapeesinga yensonga lwaki kweno level kwe tuli alina okuwangula Museveni nti ezo level zonna yazitayo kati bamutayiriza ku level 3 level 3 yensonga lwaki bakugamba baagala alliance kwa bali bakimanyi nti Mpuuga asobola okiyira munda kati we kyayiika nga balina okujja mu alliance naffe okitegeera ekintu ekyo era kati balwanirira nnyo tugende mu alliance nenga bali kusiriwaza ng'oli wakola ki wafuga n'abagambye wini byanyima yabadde agenze ku stoppinga sente za USAID I mean ebeerenga egenda mu maaso bagiwe Uganda Donald Trump thanks to Donald Trump twaze tumazeeko ku luno buli azanyira ku dola agenda kutya otalo lwa BRICS betuliko okitegeera amaze n'azistoppinga omulalu oyo kyova olaba mwagala nnyo nabagamba America yaleeta omulalu ono agenda bbalaga kikyali okitegeera then Winnie Kiza ekintu ekyamanyi wabadde olina okuleeta videos nolaga ensi nti nze nnimba otherwise gye tulaga ngenda kukwambula Winnie Kiza ngenda bbambula eyo fake democracy gye mbadde muzanyiramu nga musiwaza bannayuganda nga Museveni waafuga musobole okutuukiriza Bahima Century Dynasty okitegeera ekintu ekyo nze nabagambye nze sirina kyentya wabula attack me ng'olina defense emala okitegeera kuba nze siri wa propaganda ng'abalala ekyo si kiri okitegeera ekintu ekyo gwe nnumba nga weesibye ebbiri era mbakakasa kati mwena mwanfollowinze mu fake account ogenda kumpulira okitegeera ekintu ekyo mutusiriwaza mu politics ow'ekisiro okumala emyaka 2 era gye mwagala mutuzze kakati ku level 3 kwe tuli mwagala mutuyingiza ekya UPC okitegeera fake agreement male mutte His Excellency Kyagulanyi mwagala kumutta okitegeera bana abantu balina access ku mundu balina amakomera bana ba opposition balina amakomera basiba abaana baffe bano balina obutwa bano bebata Segirinya yali abalemye ku level 2 yali abalemye Mpuuga we yalaba n'agamba wakiri okulemererwa nkola kinnyonoona n'amuttira ku level 2 teyatuuka ku level 3 okitegeera ekintu kino kuba bamwa mission esobola okusanya His Excellency Kyagulanyi n'agigaana mubijjukire bigambo bino byenjogera si byange n'abigaana basobola okusanyawo His Excellency Kyagulanyi ku level 2 kati we yabalema ku level 2 kati bamusindise ku level 3 Elias Lukwago Besigye Grigore Mugisha Muntu Winnie Kiza Winnie Kiza ono bamuleeta bulesi teyaliko ku level 3 Birigwa Bagashumba bubona balemerwa ku level 2 kati ali ku level 3 Nobert Mao abo bebabira bakutayiza bano ba party leaders bagenda kunyigira mu political party then bate political career yo oleme kulemesa master waabwe nezo na level tuzisusse ne ku level 3 nayo mbagamba
I am going to expose you to the fullest. Tujja giyitako.